Zaake temuli. Let me tell you. Zaake soko tubwe mutaddeko amaanyi mangi. Nze ntegeera. I tried to locate Amongi. I failed. I talked to Katuntu. He escaped. As I was talking. Nabagambi. Amongi ne Lwabogo, they are in the same boat. Lwabogo alowooza nti withholding my money. I will go and make an agreement with him. Nti towagira muhoozi nange tompagira. Watandika olutalo mu 2014 nga ne muhoozi taliwo okuyogerako. Ekitegeeza n'oyogera n'okola statement eriiki Mirundi is a nuclear bomb. Nina kubeera muwanda weeyo nga ku kakiiko ko nze mba memba kye sijja kukola ku nsi kuno mukabuli ne muggulu mulenzi gwe tolinfugako. Kakati n'Amongi naye bw'alinga Lwabogo nti Amongi ayina gurupu emukuba speculating ku bulamu bwa Olanya. They don't want her to be speaker. Kakati ye kye yakoze adisciplininze Zaake to warn other members of parliament. Onamwayonga saddaka. Yeah, to warn other members of parliament. Abalabule ababaka abalala. In my opinion, and I told Katuntu, this is short term. One, you must understand who sponsors Zaake. Zaake is a rich man. Who doesn't care about maker? Is a commissioning maker. Zaake does not mean nti agoba mu parliament. No, he's not. Tagoba mu parliament. Zaake, the new people, the opposition, have stood up with him. Basigadde naye. Okitegedde? Kakati ekyokusatu ekiri ku Zaake nti bw'olabanga Abaganda bakugamba ti gy'obadde osuubira abayambi bw'evaayo abassi, what do you do? Do you expect that in normal circumstances UCC would side with Zaake nekuga nti ebyuma tetubirina nga te dividing factor? Kitegeeza Amongi gwalwana naye w'amaanyi. UCC yabyeganya tusobola nakumanya. Yes, but is it the ruling now? Because in the future babadde badinayinga Amongi ne Katuntu moral authority bemwalinda luli the authoritative body gye mwesiga gye muwane sente mu parliament yabayiyeeyo. Ekitegeeza nze bwe mbeera Amongi ntegeera nti a person who is using Zaake is a powerful man who can influence UCC, and I know him. I know him. Omumanyi? Yes. Era nze Katuntu namugambye they are fair to look for Amongi. But to silence those people abatagala abeere speaker using her past, buli muntu abeera ne past. Babuuza Obama, did you smoke the weed? Nti I did it. Were you a womanizer at school? Nti yes. College? Nti yes. Naga nti I was discovering. I was young. But after discovering, I stopped all of those habits. So when you are judging me now, judge me as a new Obama, a presidential candidate. Okay. He silenced the past. Yes. Nesinga yagamba omulala yage siginywangako. Mu America tolimba. Era kyekyasula Kerry. Kerry yamala mugundi mu Senate over 20 years. Naye nga ensi egenda ekyuka kumidolisi yagakolaki. Kati nze my opinion. Bagamba ne statement eyo eyakoleddwa parliament erimu ababaka 529 naye babaddewo 160 not even half. Anti ezo zonna indicators ayina bano aliwa. They don't want Amongi fetukugamba ti bomu bwetulika abakugu tujja ne tukolebera omuyonga ne tumanya this it bears the hallmarks of Al-Qaeda. The case in parliament involving Zaake and Amongi bears all of the hallmarks of the mafia. They will remove Amongi. Ebajja mujja kyebagala. Yes. Anti tunulya sequence of events. Abaana bagenze okumusaba sente kana akafubuka kakolawa. Aluwa. Uyo akakafubuka ako. Kana akasoga kakolawa. Bijirwa. Bijirwa is a senior operative. Kakati yali akolerana.
agenze nti tugenda kuwaabira neddene ekisajja eddene abo bonna bamanyiddwa owa gye bagwa abakutte abatutte bayise poliisi ebakutte tyatukwatidde bwereere era tugenda kumuwaabira ate hawo yabagalira mu nyumba ye no ne bamukubako nti mu monitor nti Amongi is going to take over Mama Busoga Road. Ani amukuba ekitegeere nti ono Panado yakuvuze Panado owa Zaake Panado bakyusinze Zaake atatya kufiirwa ba commissioner obwa commissioner buli profitable nnyo let me tell you obwa commissioner ba commissioners tebagala na kufuuka ba minister ogwango yali tayagala even in Nabanja didn't want to be a minister commissioner in budget yenene nnyo but is Zaake interested in money okay nyongeza tebantono niyo banga nankabira bamuwa 4 billion 5 billion tutako kadaga beya nako Zaake banamuwa meka if they want to remove